nze ninayo omuntu gwe mmanyi ebimu ku bye bamugamba ebirala byonna ogenda bikola naye kasita okulembera abantu ku luguudo awo kabeera kaweddemu era nga ye pakati oluwulira abeekalakaasi nga zaako abanyonyola bunyonyozi banaye tubawagira kajjambo tuli eno tubawagira ebisigadde oba okitegeera ebigambo by'omuguuli gambo byabamanyi oluganda guba mwoyo gwe ani yali abaddeko mu kyalo nga kuliko akasajja akatamiivu akasajja akatamiivu ku kyalo buba buwungeera nga kagenda ewa bbeere ddene nga katandika okwesiwa amagengere eyo mu matumbi g'obudde muba mubulizzaako ng'akalangeti mukasootulo we tutandikira okuwooma ogenda owulira ng'eyagenze ewa bbeere ddene omutamiivu atandika okulapingira neibomu guligoti wayagala ono oli abantu toli abantu naye gw'olowooza nti mwenge gwe guba guli mu kugamba ku ono muliraanwa oba ono omusajja yennyini yali mu kugamba ku muliraanwa just nti yeekwese mu mwenge okumunaabuulako ensonyi okusobola okuyisaawo ebigambo bye ewatali kwekeka naye ng'ebigambo byali mu kuyisaawo si bya mwenge kubanga byabimba dda ku mutima nga n'okutamiira tannatamiira just omwenge gukozesebbwa nga sabbuuni amunaazaako ensonyi okusobola okuyisaawo ebigambo bino era tobeeranga ow'ekitiibwa omulamuzi ne bakuleetera omusajja eyasse mukazi we naye ng'ensonga gy'awa mu kwewozaako okwo oba looya we gy'akuwa mu kwewozaako okwe nti ow'ekitiibwa omulamuzi nkwegayiridde kiraayanti wange mukendeerezeko ku kibonerezo gw'abadde mwenge si aba asoose okunywa omwenge bantu bangi banywa omwenge obudde obwakawungeezi ne badda ewaka obudde obw'ekiro ne beebaka bulungi era ku makya ne bakeera ne bafuluma ne bagenda ne bakola era akawungeezi ne baddayo ne banywa ne bakomawo ewaka era ku makya ne bafuluma nga tebaleseewo mirerembe tubuuza mwenge kika ki guno gwe gw'obeera wanywedde ogwakutuusizza okutta mukazi wo omwenge tegutta wabula gwagunywedde ye gwabeera sse era sirabangayo wa kitiibwa mulamuzi ayita kampani ensogozi y'omwenge nti Nairo Breweries oba ayita nannyini bbaala atunda omwenge nti Shemu Semmamba oba Kyali Lubega nti jangu obitebye kiraya nti we yanywedde omwenge mungi natta omuntu ekiraga nti omwenge si gwe gubeera gusse. That's why kampani y'omwenge n'abatunda omwenge tebavunaanyizibwa ku bikolobero byo by'obeera okoze oluvannyuma lw'okunywa omwenge. Kaakati ne bano ba Kasuku beerimbika mu ddiba ly'okubeera nti teboogera bijjansa, beerimbika mu ddiba ly'okubeera nti bawemuzi, beerimbika mu ddiba ly'okubeera nti ebya Uganda tebibakwatako, era beerimbika mu ddiba ly'okubeera nti buli kye boogera babatwala abo Bakasuku twabamanyiira bwe batyo. Naye nga sitayiro eno ya bulabe nnyo kubanga wakati mu kwogera ebitakwatagana, wakati mu kuwemula, wakati mu by'eggwanga obutamukwatako amakinga sure nti ayisaawo point ekukkakkanya waakiri mu wiiki omulundi gumu. Eno style ya bulabe nnyo gye bakozesa ne Kasirye Eggwanga gye yalinga akozesa. Kasirye Eggwanga yayinanga style baagiyitanga entamiivu. Entamiivu eyo yayisizangawo ebibye kyovulaba n'ettamala emirundi yali agitandise. Kasirye Eggwanga yayisangawo ebibye. Kasirye Eggwanga yayogeranga ebigambo bye naye ng'abyogerera mu mbeera ey'ekisaazisaazi. Diro wali olabye Kasirye Eggwanga ku set ng'ayogera ensonga naye ng'agyogera ng'omuntu ali serious oba ng'agyogera agikkaatiriza. Kasirye Eggwanga yeevuganga bwevuzi bw'atera kati banabaana bajja kufuga Bobi Wine muteekateeka 2026 afuge ate kwolwo nja kufiirawo ng'alinga omutamiivu. Olowooza Museveni we kyamugwa mu kutu yamulabanga just omutamiivu? Tewali muntu mubi kusinga Museveni na Kagame. Ababbo balowooza ensi yaabwe enewe kanenywera omunwe gwa sigala gwange naye nga ye akayisizaawo. Museveni olwali mu kulamba olwaddaaki Museveni n'akola Kasirye Eggwanga n'amusaanyaawo naye nga gwe bw'oba weetegereza nnyo Kasirye Eggwanga ye muntu Museveni gwe yalina ossaanyaawo ku bantu aboogera ne bakunkumula ennyenje naye gwe olowooza lwaki gwe yasaanyaawo? Yamulabanga wa bulabe nnyo eri gavumenti ye naddala mu eyo stayiro ye entamiivu. Kaakati Kasirye Eggwanga yattibwa buttibwa
ffe mwagala abajja mu ngeri y'ekisaazi naye ng'ebintu bye boogera bikkakkanya struggle bikkakkanya n'essuubi ly'abanna struggle tubatunulire butunuliza abakasuku baffe bwe batyo bakasuku baffe bwe batyo omanyi waliwo abantu abebrandinga nga ffe bwe tutyo ne bwe tuwemula tebajja tutwala serious wakati mu kuwemula ne mutamutwala serious afuuba nnyo n'ayisaawo ensonga ey'ensonga mu ngeri y'ekisaazi naye ng'eri mu kukkakkanya mmwe abaana bano baabulabe nnyo n'okusinga kye wali osuubidde teweerabira Museveni akimanyi nti alwana n'abavubuka aleetedde ddala abantu abatufaanana mbu be baba batulwanyisa gwe bw'olaba Kasuku ng'avuma Lumbuye walowooza nti Kasuku just ali mu kuvuma buvumi Lumbuye naye waliwo enjogera egamba mu Buganda bakinaanisa kyagala kakati ekyalumbuye okubanga alina bwe yagambira Kasuku nti naye wano kikyamu bakinaanisa kyagala ekyo kyennyini kye yali alinda kibe that is why yatambula mukutu ku mukutu n'afuna n'abamuwerekera kubanga baali banoonya sparking factor and even before looking for the sparking factor already baali batusunaasuna oli n'atuuka n'okugamba oyo Edicent bwe baba bagoba ku CBS jangu wano bwe baba bagoba ku CBS jangu wano kirungi okujjaawo naye awo watuulawo badongo nkiddamu kirungi okujjaawo naye awo watuulawo badongo buli lwe mwogera ku nsonga ez'eggwanga muzoogera muyina sayidi gye mukkakkanya naye muba temuzoogeddeeko oba nga mmwe mukkakkanyisa okuva mu bumwa bwammwe be mukyaza beera ba sayidi ekkakkanya ezalawa kakati awo wakati mu wiiki ne muleetayo bambi awo omu mu balansinge the boat naye nga wiiki namba mugimazeeko muleeta bakuba bukubi njagala obbategeezaako mmwe abatera okukozesa statement naye mmwe mugenda kubuukira buli omu munaakomawa n'ennyoko yakugambako nti namubuukira lwaki bano wulira statement gy'akoze omusajja omukulu tamanyi nsonga lwaki strategy y'okwekalakaasa okutaggwa tetugikozesa kubanga tefiiriza ffe wabula efiiriza bawejjere ate n'ekirala Museveni ng'onaamuggyako tebamweteekerateekera mbuulira ekibinja ky'ababbi ekikuba essimu nti leero baaba wano tugenda kujja tubbe okujjako nga missoni yaabwe si yakubba era nga bano ab'ebijambiya naye gwe mbuulira ekibinja ky'ababbi ekikuba essimu nti abange leero tugenda kujja tubbe ekibinja ekinabba kigwa bugwi oba obutemu obunaakolebwa bugwa bugwi tebweteekerateekerwa kati okwekalakaasa okulijjako Museveni si kwe kuno okwammwe kwe mumanyi buli lwa Mande FOC buli kumakya tutambula tugenda ku mulimu ebyo tebijjaako Museveni ate kyannaku nnyo nti bifiiriza bufiiriza muntu wa wansi gavumenti osobola ogyekalakaasa financially nga Bobi bw'akikozo okuva mu mawanga ga buzungu n'amutemako obuyambi obubadde bukufufuggaza bw'abadde akozesa okugula ebyokulwanyisa ebikutta bw'abadde akozesa okugula ebyokulwanyisa ebikusaanyaawo tetwekalakaasa si lwakuba nti tetwagala kuggyako Museveni naye tetwekalakaasa lwa nsonga nti okwekalakaasa kufiiriza muntu wa wansi ate okwekalakaasa okulange tekuggwa abakyala abatundanga tonninnyira kapito waabwe batambula naye ku olwo emitwalo egi nga ye kapito w'omukyala afumba tonninnyira kyale n'omutwalo gumu gusobola okumumala wali ataddewo obutooke bwa 3 mulimu koota y'ebyenda wali ataddewo entamu y'obuugi yagifumbisizza 2,000 zokka wali ataddewo akatogo yakakoze bwe kati ne weesanga nga tiyaggaasa ono bw'avuga ono wa wansi omuwejjere yafiirwa walinga Kayihura by that time abala accountability kyova olaba abeekalakaasa abamu mu budde obwo baba kubanga tia gasi naye nga batya n'okuzibiriza Kayihura tanziba obwakubye bumeka Kayihura tanziba kubanga abamu babeeranga mu ddiiru za kufiiriza bantu ba wansi ate nga bo bali mu ddiiru n'abakulu mu poliisi nga tebiyamba kujjawo nakyemalira era bwe muba kwe mumuwaanira nti yeekalakaasa nga sooka weebuuze yajjawo nakyemalira naye
Bobi Wine akubye Museveni financially ye yekalakasiza mu bazungu. Okwekalakasa kwa His Excellency Bobi Wine kufiiriza gavumenti. Kyokka okwekalakasa okwo okutagwa kufiiriza bannansi. Si kibi okwekalakasa ng'okwekalakasa kw'olimu mu lwekalakasa kiggwa. Naye kibi nnyo okusigala ng'omuntu wa wansi asigadde mu wejjere ku kintu ekitaggwa. Strategy y'okwekalakasa tebagiranga. That's why nakubuuziza nti ajja okubbaalanga. Okwekalakasa okuyina okujjawo gavumenti tebakulanga. Okwajjawo Bashiri yali takusuubira. Okajjawo Muhammad Ali yali takusuubira. Hosni Mubaraka yali takusuubira. Okwajjawo Ben Ali Tunisia yali takusuubira. Okwajjawo Muammar Gaddafi yali takusuubira. Okwekalakasa konna okujjeko gavumenti tekubeera weero plan era tekulangibwa. Kakati omuntu bw'avaayo n'akola ebyo statement mbu waliwo bwe baagala byonna bikole naye bw'onaakunga abantu beekalakase tukumaze gomanye emirundi emeka Museveni gy'atusabye olutalo. Omanye emirundi emeka Museveni gy'atusabye okwekalakasa nga n'ekyamukubisa His Excellency Bobi Wine kanisita magulu yali atusaba kwekalakasa. Naye ffe tuyina enkola totuwa lutalo, yeffe tugaba olutalo. Ffe tebatusombera lutalo, yeffe tusomba olutalo. Bw'olaba ng'omuntu yenna ng'akusombera olutalo manya akwetegekedde era ayagala kukusaanyaawo. Kaakati n'ono kyali mu kukola kyennyini apulovokinga mwekalakase kubanga eri baamugambye nti basiko bateeke ku luguudo tulyoke tubatte tulagireko abalala abatazze ku luguudo nti eno gavumenti kemutusitera temugezanga ne muddamu okwekalakasa kuba enzita gye baagala okutta nga be batuwadde olutalo olw'okwekalakasa nene nnyo n'emirambo baagala gitimba mu kibuga okulagira ddala ensi nti twajja tetukyaddayo tukyaliwo nnyo naawe ayagala okukola bwati tugenda kukuyisa bwe tuti. Okitegedde ggwe ssebo. Kakati we muddanga awo bannaaye muve ku bantu let people be they can be. Nga tebakkakkanyizza kyaffe kye tuzimbye eky'essuubi ly'Abannayuganda oly'okwenunula. Nga tebeevugidde ku mukulembeze waffe gwe twagala ennyo okuzaama. They can be. Ngera bwe nabagambye nti eno space nene nnyo. Omukka Kasuku gwassa tegusobola kulyawo gwange. Omukka bonna gwe bassa tegusobola kulyawo gyaffe mikka gyaffe. Naye omukka guno gwossa senga oguteekamu empewo ey'obutwanga gwe ekigenderwa kyakussawo ekkanze kunsaanyizaawo ddala kukolera ki. Ate mbategeezaako mmwe bantu mmwe bantu abaali ku by'Ebbobi nga mubumba engalo. Kababe bayimbi ye mmwe bantu abaali ku by'Ebbobi nga mubumba engalo kubanga singa nkubuuza kuyeekolera itongwa naawe olowooza ani asinza okufuna mu Bbobi. Abayimbi kummwe ne yeekolera ani asinza okufuna mu Bbobi. Nga n'emmotoka mw'otambulira eriko taaga Bbobi. Nga n'ennyumba mw'osula oba gy'ozimba eriko taaga Bbobi. Munywanyi wange bebe obugagga bwali buganye. Ndowooza kakati naye omulaba yafuna recognition yesinga ku gye yalinanga kubanga anyeenya omuti yali ava mu bbo. Kakati mu kulowooza nti oli Bobi Wine omu w'amaanyi yekka ono bebe kulu singa akeera ku makya n'amwegattako kibeera kitya. Abayimbi tebabakuumidde ewaawo lwakuba nti muyina kye mugattako wabula babakuumidde waawo nti temwegatta ku musajja olaba omu ye atufuukidde akayinja mu ngatto ate we muneegatta abangi. That's why omuyimbi alya ssente za Museveni n'otandika okuvuma His Excellency Bobi Wine then oli mputte. Ekikusasuza si kuba Bobi Wine wadde nga gw'olaga nti kyekyakusasuza oba oyagala okulaga nti bannanga okola kubanga ow'emmundu ow'essente owasse wa komandi ow'amagye tayinza kulemererwa muntu n'aleeta ggwe omusunyi wa jjita ogambe nti gwe agenda okumusobola. Naye ensonga lwaki aba akuleese oleme kugatta maanyi go ku gooli oleme kutwala nnambaazi zo ku zooli. Naye mu obusiru olufuna ssente ne mwagala okulaga ebuganza embuga ne mutandika okuvuma buli kiramu ne mutandika okwagala okusaanyawo buli kiramu
naye ng'ate mwerabidde kintu kimu nti baagula nambaazi zammwe. Era mukati mu kugula nambaazi zammwe bwe bakusindika nti vuma Bobi Wine baba tebakusindisa omusaanyeewo wabula baba baagala ggwe at least weesaanyeewo. Kubanga omuntu asigala muntu Kenzo yasooka okulaba nga bakubye Bobi amasasi najja mu media kituufu naye munda bwaddayo mu kisenge kye bakimanyi nti alinamu ak'obuntu asobola okufumiitiriza naye kino tekyetaagisa. Bamakinga sure nti oligenda okudda mu bantu nga baakukoowa dda. Bwe bakutuma nti lumba Bobi Wine baba tebakutumye musaanyaawo wabula baba baagala kukusaanyaawo gwe wennyini baba baagala gwe kennyini weesaanyeewo. Amagezi gagenda okudda nga tokyalina sse. Okutegeera kugenda okudda nga tokyalina sse nga tokyalina ky'ogamba bantu. Kakati omuntu wenna akuba His Excellency Bobi Wine toli mu kkuba Bobi Wine oli mu kwekuba nakwesaanyaawo. Wakati Kasuku mu kukola statement eno yalowooza nti ali mu kkuba Bobi Wine naye ng'ate yali mu kwekuba kubanga kati statement eno n'endala ennyingi zazaakola ze ziri mu kumukkiriza wansi. Bano abantu ba bulabe nnyo, bano abantu babi nnyo, ekigendererwa ky'abantu bano kinene nnyo. Era singa tonnambuuza lwaki olumba banno walisose ne weebuuza nti ffe kapanda akalyagirira okulumbibwa nti bw'otusanga ke kapanda akalaga nti naawe kati ataaka wabula nga bo tebakkirizibwa kulumbibwa. Ne beefuula abatamiivu, ne beefuula abanyweddemu, ne beefuula abawemuzi, ne beefuula aboogera ebitajjansa, ne beefuula nti abasajja baffe bwe batyo. Naye nga bye bayisizaawo mu abo basajja baffe bwe batyo ate ye Kasuku yalowooza mbu ye talina kulumbibwa. Era babadde bamwettanira nnyo okutulumba n'okutuyisaamu obuntuntu mbu ye mulalu mbu Bakasuku bwe batyo mbu ye talina kulumbibwa ye talina kugambwako bwe batyo abo Bakasuku naawe ono abasobola mukwano. Bino ebintu tebiriimu kutugwirako ddalu. Bino ebintu waliwo ababifiiriddemu, bino ebintu waliwo ababiremaliddemu, bino ebintu waliwo bye bitaddemu buwaŋŋanguse. Tetugenda kukkiriza be twalirowoozezza nti bakwano baffe ate nabo okutukkakkanyanga, nabo okutulumbanga. Nalabye ne John Segawa yayitidde Kamiliyoni okubaako byakukusa. Kamiliyoni legend balina muzika kololo tewali ndongo ewatali Kamiliyoni mukwano. Endongo gye yakuba tefuuka detergent alina okwoza amabala ge yakoledda ne gaalikola mu maaso. Mwami Segawa okubeera legend tekikuwa moral authority kugenda ng'owemula, tekikuwa moral authority kugenda ng'okuba abantu, tekikuwa moral authority kugenda ng'ofukira abantu mu bumwa, tekikuwa moral authority okugenda ng'otta abantu. In case tokimanyi bw'oyingira parliament ne bw'ogifuluma osigala oli honorable, naye singa olikwata omwana, singa olikola amanyanga, singa olitta abantu, speaker alina okukuggyako ekitiibwa ekyo kubanga ekitiibwa ekyo waliwo ebikitambulirako obwetoowaze empisa n'ebirala ebikufuula honorable. Baali gwe bojja legend bamuziike kolo bamuziike ku ttaka lya kitaawo, kitaawo teyalirina, bamuziike ku ttaka lya kitaawo. Era mu nsonga zonna tewali abuusabuusa n'abalijja n'abaliddawo oba n'abaavaawo, tewali abuusabuusa busobozi bwa Jose Chameleone musicale. Naye empisa za Jose Chameleone zaafuuka ezikkakkanya ekitone kye. Omugagga buli omu yettanira mu maka ge kubanga wabairayo ebyassava, naye bwe mukizuula nti musezi waliwo addamu okulyayo ewuwe, waliwo abakyalengera obugagga bwe. Kakati n'olwekyo bw'oba oyagala nnyo Jose Chameleone musiike mu maka gammwe ne kitaawo yayina ettaka. Otherwise ebikolwa byaffe bisobola okusika n'okukkakkanya ebirungi byaffe. Mwe Bakasuku ebyo mubadde mulowooza nti mmwe muli bagwi baddalu, ebyo mubadde mulowooza nti mmwe ensi tebatwala serious. Now amaaso ku lutimbi kati tubalengera, tubatambulirako nnyo, tubateekako nnyo amaaso, tujja bakuba ku buli statement. Ne bw'oleeta buleesa asonga mu President Kagalo nga si ggwe tugenda kukuba.
business eziranga nammwe tujja zikuba n'abantu abakola nammwe nga tumanyi business zaabwe tujja zikuba wano we tetuli mu politics tuli mu revolution yenna afuuka omuziziko mu revolution oba gwe tusimeeringa ng'akolagana n'abaagala otusanyawo naffe tujja kukukuba bakola batyo nga ne bannajja mu buyinza bakola batyo nga ne bannajja mu buyinza naye Museveni yakubanga kakumbi ku mutwe nti okolagana ne traitor ye gwafuusa omuziziko mu revolution ye Museveni yakubanga kakumbi ku mutwe fene tujja kakuba kakumbi ku mutwe kubanga tusobola n'okutta ng'okyali ku nsi okyali mulamu otambula n'otambula ng'oyita tembo n'otambula ng'owunnu omanyi we tubagambako omanyi abanaku abo omanyi abanaku abo n'obabuuza banne n'ekigambo bunaku mmwe mukimanyi mumanyi ekigambo bunaku kye kitegeeza oba obugagga obutuufu mubumanyi musooke munoonye amakubo mwe mujja ssente then mujja kumanya obugagga obutuufu kye ki obugagga obutuufu si ze ssente wabula weewali wojja ssente wa abantu ekitiibwa obwe bugagga wa abantu ekitiibwa ne batabe bantu ba wansi ng'era ggoga nti bojjeemu ssente bantu ba waggulu kitegeeza obugagga be bantu obugagga si ze ssente mulekeranga awo okwogerwako abanaku bano kali mutugambe ki mu abanaku bano weewe tujja gifundamu nze yeekolera itongo musiibe bulungi naye nga mutegedde abantu bano lwaki tubagambako era nga mutegedde lwaki nammwe mwino bakuba mulwe mulaba nga bajjeeyo omutwe atya olutalo baluguddewo dda naye mutabalinda nga kujjayo omutwe mukube bukubi idiot abaana b'abantu bafudde abaana b'abantu bali mu makomera abantu b'abantu bafiiriddwa bizinensi zaabwe abaasoma baafuuka bakadaama nga zireeta omujeganga ono mu luseniya lwammwe olwa piraawo ng'ayagala dduyiwa mu ssupu naye nga musize mukooledde mutiza mukoze buli kimu mutuuka mulaba kinaatera okuggwa nga zireeta ono mu lubuto beekende ono kibuto beekende nga yalina okubasika okubajja wansi n'okubazza ku mulamwa eyeewulira nti atusobola the gate is open ate edisendi gwe saagala nnyo okugendako by the way nze ndi muntu amanyi okugaba respect nze ndi muntu awa omuntu ekitiibwa ndi muntu amanyi omuntu gwe nabeerako naye kati edisendi okudda ku lumbuya omuvumo obutonde for sure edisendi are you worth to abuse lumbuya according to his nature gw'olina okuvuma lumbuya okusinziira ku butonde bwe ng'ovumika nga tusazeewo okuvuma butonde edisendi gwe ng'ovumika ng'oli mwangu wa kuvuma n'enkutonnyesa nti mooli muganda wange omuntu tebamuvuma butonde omuntu muvuma emize muvume byonna naye woovuma omuntu obutonde obeera ovumye Mukama Katonda kubanga edisendi n'enkeera n'enkuvuma obutonde ne Katonda nnyiigira alaba ng'ekitonde kye kyenkikoze naye si kye twagala kubanga ffe twali twadrowinga line mubeere gye muli tubeere gye tuli mubeere gye muli tubeere gye tuli nga Kasuku tannagamba nti lumbu ye yasooka okumulumba asooke yeebuze yali asoose kukola kikubanga eno vidiyo gye yasooka okukola walisoose ne weebuuza gwe wali okoze ekikubanga ne lumbu ye si mutamiivu nti abaagambwa omutamiivu tabaagambwa era omutamiivu abaagambuzi singa ekirowoozo kye kyamubadde ku mbuzi nga tannanywa era bw'anywa ajja abaagambuzi tabaagambwa yensonga lwaki nkugambye nti gambo bbiwamwe ng'alisanga ku mwoyo oli bw'atamira tavuma gw'atalinaako obuzibu era atuukira ku gw'alinako obuzibu olowooza nti mwenge gwe gubeera gumuvuma omulima bw'asiga emuwemba gwe ayita mu bingi okugusiga nga tannasiga asooka kutema amavuunike oba kusaayira lukande n'atema amavuunike n'agakuba n'asiga n'akoolera n'attiza alaba ennyonyi
Ezo mama ziri wali zaagala kukungula mpeke zikutte ndi ku struggle ne tutta abantu bokwe baagala okuyitira bafune ssente mpeweevu just kutuvuma buvumi wewe tutachamusa wewe hakuna mchezo bwana, hakuna mchezo bwana.